kati abantu abasinze okulabika obubi mu ligi y'Ebungereza Ruben Amorim yabasinga. Ojja season ogisanze wakati abazanyi toguzeeyo n'omu yabagulira nnono ndala ate n'ojja n'olemera ku nnono yo n'okizuula nti nnono yo tegenda kukolagana n'abo b'osanzeewo naye n'ogiremerako ng'ate olaba ne Ancelot yagenze okujja oba oliawo yabadde ayina ennono eyiye naye yasanzeewo ttiimu ye n'alowooza nti erabika bulungi ye nga yalina okukola adjustment asobole okujja ku busobozi bw'abazanyi basanzeewo. Naye Ruben Amorim yalabise bubi nnyo, si lwakuba nti mutendesi mubi, si lwakuba nti abazanyi be yasanzeewo babi, naye engeri gye yabataddemu ekyuma olw'empaka muyina kuyiga bino bwe mutabiyiga mugende, ekintu ekyo tekyalabise bulungi era ne kimufuula omutendesi omu ku abo abasinze okulabika obubi ennyo mu sizoni eyo ewedde. Abalala oyinza okwogera ku Raheem Sterling. Raheem Sterling simanyi na ngeri Pep Guardiola yamukamulamu omupiira. Ono Raheem Sterling gwe twalabye mu ttiimu ya Chelsea ne bamwazika mu ttiimu ya Arsenal. Ono simumanyi, saagala balimba ne bw'obanga osiseemu n'ozaako emabega ng'akyali mu Liverpool. Liverpool yakolanga ebintu byanguko kasita bamuyisizaamu ng'agenda wali ng'akuba cross ng'agwa eri mu kalanda lugo nga takyegenda, naye agenda okuyingira mu Man City. Pep Guardiola n'abikyusakyusa n'amulagira okusala ku bantu, oluusi ayite mu namba 11, oluusi ayite mu namba 10, oluusi ayite mu namba 7, oluusi ng'atetenkanya bw'ajjako abantu bavaawo bakanga bavaawo n'agira n'abakuba mu paasaawo n'agira n'abamaliriza. Naye Raheem Sterling ali mu Chelsea. Ono simumanyiiko, muyinza okuba mumumanyiiko, naye y'omu ku bazanyi abasinze okulabika obubi. Kwoteeka ne Calvin Phillips. Calvin Phillips bwe yajja ne Machelo Bielsa nga baleeta ttiimu ya Leeds United mu kibinja ky'ababinywera wadde teyabandaalayo, yalabikanga akuba amakati ne ganoga. Naye Calvin Phillips ono Man City n'emwegoma nega tufunye mukaaga. Omulenzi nno mukaaga gy'akuba olowooza n'okuweereewera, alabika akuba nnya kitundu kubanga mukaaga teyina ngeri gyeweramu. Bamwazise wano bamwazise wali, kapiira keekulula. Olaba tosobola kuba mu Ipswich. Kakati gwe obeera high profile player ki? Yabadde mu Ipswich ndowooza oba yazanya emipiira 14 gyokka oba 15. Tiyalabise bulungi. Alexander Zinchenko oyo naye nnyinza okumunenya kubanga oba oliawo bw'oba ng'onenya Zinchenko oyinza n'okuteekako Ricardo Calafiori. Ono omulenzi Maurice Kelly abakubako atya namba 3 oba abasambi abamu n'okunyooma tebanyooma. Oyo yanga abakubako atya namba 3 Zinchenko nga wuuliawo Sikeli nga gwe basoma mu match emu yazanye n'omupiira omunene nga Real Madrid mu Champions League. Zinchenko ono nakubiriddemukko ku nsingo ne ŋŋamba alimbyemuko oba omupiira gwe gumulimbye naye waakiri omu kubo atulimbye. So abo nabo abazanyi oyinza obbateeka ku lukalala lwabo abataalabise bulungi nga sizoni eri ogikomekkereza. Katulinze sizoni eno baani abagenda okusituka? Betulabye sizoni ewedde be bagenda okujja oba eneebeerayo abasituka mu ngeri endala? Awo tulinze bulinzi eno season egenda okutandika mwezi ogw'omunaana nga 15 ng'omwezi gutuuse wakati. Kaakati era mu kutunuulira ekifaananyi ekigazi, omupiira omuwanvu long ball, omupiira ogwo ebiseera ebisinga gujja lwa small teams, obutiimu obwo obutonotono nga keekikaleese kwetaasa. Waakiri akabonero kange kenazze nako kanzireyo nako Fazali draw. Kaakati ttiimu ezisamba Fazali draw ebiseera ebisinga zibeera n'abazannyi abatitibana. Kankana tayagala kusiba atya kuliko omusajja olugira ng'agukubayo. Abasajja badde batulumbye nnyo, abatulumbye b'amaanyi, n'olwekyo kanguswanyuleyo gugende gye gugenze. Kaakati omupiira guno omuwanvu gubadde gujja nga gukendeera ne gusikizibwa omupiira guno gw'okugaba ng'ozimba ova mu back. Naye era ebiseera ebisinga ttiimu ezizimba nga ziva mu back era oziraba zeezo ttiimu ennene, zeezo ttiimu ezigula ku bazanyi abalungi, ezaleeta entaputa empya mu nsamba y'omupiira nti baaka talina kubeera ne muscles ezo simanyi zaakakanyala, n'olwekyo omusajja omupiira agutumbiiza ne mugulinda nga tegudda ebyo. Naye ebintu bizze nga bikendeera mpola mpola. Tubadde tulaba nga ba defenders kumpi nga basamba nga ba midfielders, ba goalkeepers nabo beetabamu. Bw'omuddiza taguswanyulayo naye asiba nakkakkana n'abeera nga agabakaawo.
era ne kibanga omupiira guvuddeyo eri gye gwasambisanga abazannyi 10 kubanga luli oli bwe yasomanga abazannyi nga abazannyi bali 10 mpozi ne golokipa ekitegeeza golokipa bino ebyabano tabyetabaamu naye tulabye embeera eno ey'okkendeeza omupiira ogwo omuwanvu ereeseewo okusituka kwa bagolokipas okwetabamu ne ba defenders okweyisa nga ba midfielders kugaba kwepositioninga papas si kugaba lwakuba nti nno wenyumiriza nze nalabako ku bazibizi abaali bagaba ku mupiira wano mu Uganda nga Ibrahim Sekajja abasinga ku mwe mwalabako naye nze nalabako ne ku Chris Kasasa yali akubira mu Express FC omulenzi oli nga akubira center back naawe n'ogamba so waliwo ne gundi Hassan Mahmoud naku zino ndoozi yagenda mu timu ya KCC yaliko mu timu ya police ng'ekyatendekebwa Abdallah Mubiru omulenzi oli naye mukakkamu omupiira agugabira ddala bano ba John Levita naye bagundi nalabako ne ku Robert Mukiibi ng'ayinza okukubira baaka n'ogamba oba namba 8 mwenda ne bwajjanga yenna ataddeko n'ebitaala nga bino bigundi bino bitwala abakungu mu ggwanga nga bijja byaka akunnyogoza Robert Mukiibi n'agaba ate bw'agaba naye positioninga nga alinga akuba ennyumba kaakati omupiira eyo gigwalaga luli abasambi nga bwe mbamenye ebyo babikolanga mu mbeera ya bwannakyewa ayagala yakikola akisobola yakikola naye kaakati nteekateeka ŋŋenderere abazanyi balina okuzanya nga bali 11 mu mateeka okusobola okuwagira ensamba eyo jjukira emabegako wali wabaddewo etteeka nga ligamba nti bw'otandika goal kick omupiira olina ogukuba ne gumala okusuka 18 yards box bwe gufuluma ne gulyoka gukoonebwako omusambi owookubiri kati abakola laws of the game aba International Football Association Board IFAB ekyo nakyo ne bakikola card adjustment osobola okutandikira omunno omupiira wonna waali ne bwebeera yinki emu ne bwaba nga ali ku layini ya goolo n'ogumutandikira tewali tabbu kaakati ekintu wamma gwe ne kinyuma naye kino kyongedde okkendeeza ku mupiira ogwo omuwanvu long ball mu season ya 2006-2007 mu liigi y'Ebungereza statistics ziraga nti ebitundu 19 n'ekitundu ebya passes ezaakubwanga okuva mu baaka gyabeeranga mipiira miwanvu emipiira gino emiwanvu bagibalira meters 32 oli n'akubayo ne gusanga eri 9 n'afubutuka n'ayabula n'amaliriza oba n'ateekawo ekiwago musajja n'akuteekako omukono n'ayongerawo wali abo ba Alan Shearer n'agenda n'akukuba ennyanda kakati wakati wa 2006-2007 paka season eno ewedde 2024-2025 we twalabidde emipiira emiwanvu mu passes empanvu zaakoze ebitundu 10 byokka n'ekitundu ku buli 100 nga totaddemu crosses nga totaddemu makoona piro gwo muwanvu gugenda gukendeera gunadda ate oluusi gubeera gwa kintabuli era ng'ekintabuli kino kyongera okulaga nti omupiira tegukyali predictable nti nno kaakati omanyi Manchester City n'olwekyo erina kuzimba ng'eva mu baaka yes generally eyo identity yaabwe naye waliwo ekiseera ekituuka n'obalemesa okuzimba obulungi oba mu kuzimba okwo ne bawaliriza mmwe ba opponent ne babasika ne babaleeta mu hafu yaabwe bagenda okulaba mwenna muggweredde eno ng'oli alengera Erling Haaland oba alengedde Phil Foden oba alengedde Jeremy Doku ng'ali eri high up the pitch nga baguddiza Ederson goalkeeper Murai Santana ng'asooka abafulootingamu omupiira nga gugenda mu bbanga bwe guti gutuuka okukka gugwa ku kigere kya Erling Haaland ayongeramu touch emu ng'asigaza keeper so waliwo embeera ey'okualternatinga naye nga generally omupiira ogwo omuwanvu ogulaga obutiitiizi oba obutono bwa ttiimu gugenze gukendeera nga statistics bwe zigamba naye ate waliwo ekintu ekya safety versus sorry ttiimu zino entono zigamba okubayo omupiira ogwo omuwanvu baagala safety kubanga omusajja ayinza okubbirako awo omupiira najja n'abatokose eno ate olyoka owalirizibwa okuwaayo apology weetonde nti sorry kaakati ttiimu zino ezikkiririza mu mupiira ogw'okuzimba n'ezikkiririza mu mupiira ogw'okkubayo buli emu eyinako ensonga yaayo naye zo ttiimu entono zigamba
safety is better than sorry. Okubayo omupiira omuwanvu ne beetaasa kisinga okwetonda nga mwepampaliso gaba omutonotono oba omumpimpi ne bajja omupiira n'ogusuulira awazibu ne bajja ne babookya. Kati eyo naye mbeera eri awo kiringa enkubaganya y'ebirowoozo eyabuluziddwamu ebiwayi bibiri. Era mu ttiimu zino ezizimba nga ziva mu back tulabye obutetenkanya bw'abatendesi nga Andoni Iraola, abatendesi nga Unai Emery, nga bateekawo ensamba eteeka ttiimu ezo ku bunkenke ezizimba nga ziva mu baaka ezitayagala kubayo mupiira muwanvu. Era ttiimu ya FC Bournemouth ye ttiimu yasinze ne mu Europe yonna okuwangula emipiira kuba opponent, nga opponent akyali mu yadi nga 20 okuva ku ggoolo ye. Kati olwo kitegeeza nti gye mukoma okuteekawo ensamba neerabika nga yeekakase ku mbeera, abatendesi bavaayo ne bagikubamu ebituli. Kaakati abakulu bwe banatunuulira akattu akabadde kateekebwa ku ttiimu ezizimba nga ziva mu baaka, abakulu abamu baneekyusa. Era enzimba eno bwe twagirabye oba ensamba eno bwe twalabye ku clubs nga Burnley, Southampton ne Leeds eno ekomyewo juzi bwe yali eddayo, ne Ipswich Town abadde bagezaako okusamba nga bava mu baaka, engeri gye babadde basuulamu omupiira ne sizoni ne ziggwako nga bazeeyo mu kibinja kya wansi. Abalala banaatya nti tetukyazeemu kuzimba omupiira tugukubeyo. Ye abaffe kisinziira ku ki okufuna ttiimu ne weegazaanya bulungi nti ttiimu eno kezimbe ng'eva mu baaka? Ebyo byonna byonna ebibuuzo tulina kubitandika kati nga fixture efulumye.